Akulweggulu poliisi yategeezezza nti yafunye okwemulugunya okwerako okuva mu basaabaze naddala abasabalira mu bbaasi za kampuni ya Jagwa olw'abakyala kimpadde abatambulira mu bbaasi zino ne babanyagako ebyabwe kw'ossa okubakuba kalifoomu era basibira mu ddwaliro. Omusajja omu we bayita Basikana Amon w'emyaka 24 abaamuwa ebyebasa mu Jagwa bus then yagenda okuzuukuka ng'ebintu bye byonna babitutte. Mu buufu buno twogeddeko n'abaddukanya entambula za bbaasi ez'enjawulo ne bakkiriza nti kituufu bakyala kyempadde bano beeyongedde okutaataaganya omulimu gwabwe ekibasiiga ekifaananyi ekibi. Beeyongeredde ddala lwa nsonga nti ebiseera ebingi bwe tuba nga tugenda nga tuyingira mu nnaku enkulu zino abaana nga badda mu byalo bava mu masomero badda mu luwummula lwabwe okudda ku nyumya ne bazadde baabwe ababbi babeera bangi. Ekyokubiri baba batagetinga nti abadda mu byalo okutandika ennaku bweziti babeera ne ssente. Saturday Muhwezi atwala ebyokwerinda mu ppaaka ya bbaasi eya Kisenyi Bus Terminal agamba nti mu kiseera kino ng'abantu beetegekera okuyingira ennaku enkulu abamenyi b'amateeka beeyongera era abasaabaze basaanye okubeera abeegendereza. Tugenze tubayigiriza ensonga eno muleme kulyalya ebintu bye musanze mu bbaasi okusingira ddala oyo wootudde naye mubajjako emikwano mangu mu ddakiika 2 nga yakugyeko dde omukwano okusingira ddala mujja kunsonyiwa abakyala. Muhwezi ategeezezza nti bagenda kwogerezaganya ne bannannyini bbaasi zino okulaba nti bassa kamera enkesi mu mmotoka zino okukwata ebikolebwa mu bbaasi zino oba oliawo kinaayambako okukwata abamenyi b'amateeka bano. Buli bbaasi ebeeremu obukamera mulengera wala nti omuntu at least bw'aba avudde mu bbaasi bamanye ono yajjeeyo ensawo eno yawanudde ensawo eno ono yawanudde eno ono afulumidde wano aviiriddemu ku stage bweti abantu bamanye tusobola okumufolowinga. Alex Muhwezi akulira entambula y'emirimu mu kampuni ya Global Coaches agamba nti baatandise dda okutendeka abakozi baabwe ku ngeri gye bayinza okuzuula mu bakyala kimpadde bano. Fataddewo musomo bugwa staff ba drivers conductors turnmen nga tugezaako kubanyonyola n'okubasaba nti bus customer setting off mu bus park bagezeko kwogera n'abasaabaze n'okubanyonyola nti omuntu gw'otudde naye tomumanyi naye takumanyi mwesanze mu paaka oba mwesanze mu basi so tumwesiga nnyo 100 ku 100. Kyokka bano abasaabaze babadde gabuwa okwewala okwesiga buli muntu gwe basanze nga bali mu lugendo n'okwewala okumala galya bye batamanyi. Ye bannange omuntu aweze emyaka 18 okudda waggulu tulowooza nti wali badde osobola okumala gagenda ng'okwata ekintu kyonna n'okiteeka mu kamwa eky'omuntu gw'osanze mu kkubo. Eyo ensobi oba omusango ngusalira abasaabaze abakozesa entambula ez'olukale. Newankubadde oli mwesanze mu mmotoka oba wasoma naye oba obadde obeera naye kumpi ku kyalo kyekimu tamalaga akugulira kintu n'akikuleeta mu mmotoka n'okikwata n'okirya. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.